Kasuku wayagala ddo okundi adda. Wajja ngokola nange ngoningiza. Ngontuna mabere, oningiza nemkwamba Kasuku tojja kulya. Saagala basajja bampe kisoko oli mungi nnyo. Oyina luto lulinga akasensa ka yamalwa. Ontekeko luto n'ekyo kibode kyekyo nze saagala oli mumpi. That is one. Nenda bena abampi. Bembe banneto date bagagga. Bulwenvu mu mumpi mpulira n'ennyamira. Abampi bagagga bavundu banneto bonna basula bampi. Ate bannaali awo. Nfuna obuzibu nga nvuma abampi naye kandeke boogerako. Tabayina obuzibu. Kambe esonyiwa abampi naye Kasuku gwe tojja kulya. Wasooka n'ojja n'ogamba mboyagala oleeta akabwako mbunakange bukole collaboration simanyi collaboration ne ngamba onayagala kuleeta kabwa oba yeyembwa kumbe gwe wali kabwa ng'oyagala kulya nze nga weeyisa mu kabwa kange mbu akabundira akabwa kange mbunjagala nkalete Kasuku kakaso inembwa kumbe wali yagala kundya nga gwe wafudde akabwa mbojja simanyi olinyina akamwa kange musimanyi tukole kolabo musimanyi tufuna amawako nenkubuuza Kasuku kakaso inembwa nga toyina mbwa. Fulawa yajja bachali yewa mnamubuza fulawa ewa Kasuku wali yembwa nanga Kasuku tayina mbwa no jitya nemmanya nti wayagala kundya kwa kubanga wayagala nnyo omwana wange ondire ku mwana embwa yakulema no yagala abaana omwana wange nnyo ngomukola zi surprise omutwala out na katomagala kumbe oyagala omwana era nyonka mabere Kasuku tojja kulya akola lugero lwa kali amenvu asoka ali ku mwana omwana bannange fulawa era ka fulawa kano akana kalungi fulawa Kasuku tojja kundya byonna byokola mbiraba naye sijja kuwa kino kimanye togenda kumpekerera ko sagala basajja basobola kumpe gojja kuwekera gorale ne Kasuku sano jikwanulira Kasikonda ugwe kwere buto gwe natambolo jagira ocha inokola nyosa lolo butoto niwe ate owanvwe soke nkuweko nkati nkwengo nkoze ekigwe Kasuku njikuwongo nkoze eki ha webuze nkuwa ya kidalalo wankoze eki Kasuku oba nkoze kyo kuwako gonje makapale gwe ngoina manya kankwe kigono jama makapale kati nkuwe oba nkoze eki wala abantu abayikiriza abantu ndala onkoze kisoke nkuwe kichi oba nkoze abantu tujogedwe watu chechi tujogiza okutuka ku kino Kasuku njijemu empale gwe naye nakangu binjogeddwa naye manyiddwa ate njogeddwa basajja Kasuku tojja kola kolabo no kolabo ojubude mkwano there is no kolabo buli lwajja obera kunze nejo wadde ne Faride nango oli kunze onjagaza ki nza atakuwomera mbu nakuwomera nnyo onjagaza ki Kasuku singa nakuwomera wandi nesibe konti nakuwomera nnyo Kasuku onjagaza ki chiche nnyo byonna ntandise biga taka ti watandikira kabwa mwetaka bwako musimanyi bicha Kasuku chichi kyoyagala kuba kuwasijja kuwa neye mpaka tojja kugisobola Kasuku nja kumumira magulu nkusibe magulu ofire magulu gwe ojja kuyita Jenkins ngata so kutaasa ojja kuyika endusu za bwerere nvaako mvirako ddala genda kubuli abantu abalina bulibo musununu fe twafuna omukisa Katonda n'atuwa kuzaasooka era ekyo tukimwebaliza twafuna self content zuma ziringa transformer tota wano ojja kufiira mu masaŋŋanzira wekakanye wegumye waliwo kikuyitirako n'ogamba naye kino ekitumbuwa kati wegumye okireke waliwo kibaita okwerekereza werekereze
Oja kubwatukira bwerere. Ogwo mutwe kukulinga ogwamirisa ngendo luto lwamirisa ngendo oja kufa. Hey. Nzo nkwase nnaku mukwana. Omanyi lwaki nkwase nnaku nkusasira. Naye kati ono yepika ki? Dala ayepikira kiki kyayagala ki onafa ki dala. Ayala yakoze dame. Boba tonnalama onepikira otya. Anyway. Eyo tuvuddeyo. Eno special announcement. Tapping a screen. That is a special announcement. Tapping a screen. Itamuno ne munaite munne. Kaba kotogeza. Tokirizibwa. Okwasamira liri puzzle. Njidema magezi gaze. Kaba kotokirizibwa. Togeza kubugeza. Tosimatuka. Okwasamira liri puzzle. Otherwise, tuwale tumanyi tokyali maternity leave. Wagenda kujjanja mulwadde tebakutwala. Tewagenda ku mugugu. Anti tukubalanga ebbanga. Mayisiba watawa utubadde tukulaba. Tewagenda kwoza bugoye. Tandika okunonya pampa z'omwana ezimutuka kwa bajja si bajja. Mirimu gye mitongolo ogimanyi. Ezamukulu ozivuddeko kati ojjagenda kuzudda kuzaa mwana. Ngamba nika. Vakuliri puzzle. Tuli wano nga ba substitute, badanja substitute. Okukula bango omanyira liri puzzle. Baleke be malego gabulu yafunye levo ye. Yakutelevo ye. Katonda maana akwete ne mwezula. Kingi sawa na badavu mabebe kuro mufira ko lunaku nga muvuma badelevo ye. Abadavu makenzo lunaku na avu makenzo na mufira ko kenza badelevo ye. Era nga tosobola kumwanukula yafunye class. Class attract classes kati aguulira awe tuli tokirizibwa wadde tokirizibwa even okwasama. Don't try, don't panic, don't try, don't please don't panic, don't try. Weteketekera okusiba omwana pampa. Omwana ali kunyonya jja. Emirimu gyogimanyi twali tumanyi in fact tukubala nawo. In fact tukubala. Otherwise oba werabide bakola King Mike kati nsajja kumanya. Fe tukumanyi. Bano tebakumanyi ba TikTok. Yesaba kutegeereko. Yesaba bakole ki? Bakumanyi bamanyene bya AK47. Otherwise, the kaliri puzzle. Mulekene King sawe benkana. Baba davu masibantu. Nze bonna mbagala King sawe mwagala puzzle mwagala tewali siri mu lutalo. I'm not interested. Siri na gwe mpagira. Naye nkimanyi nti bakutelevu. Bwokwata level okwata line entufa gazi. Boba yigamiro ga Tereza oli mu line. Kati bali ku line entufu. Ojja ku line entufu kogenda funira permit. Kati bali ku line entufu kwa funira panel. Abadavu mabebe cool. Bebe cool abade size ye. Omayebanga lavu mide bebe cool. Na mutuma manya muimbe munyimba mukoza atya. Omwana muimbe tembo. Atamanyi tembo kinonyereze kogenda basamize. Kasita bonna basamize beeraguza kye kirungi. Ekirungi bonna beeraguza. Kinaabula omukombi. Bantu nga Daniel's perfumes. Buli muntu yandiyegombe okuzaala omwana nga alinga Daniel's perfumes. Omuvuka yakola edduuka liri smart. Liri edduuka ly'omwana mulenzi ole olituukamu. Omutima wane guguma ne gugamba nti kyogenda okugula kituufu. Kyotwale ewuwo. Daniel perfumes. Buli muzadde wala alina omwana omulenzi. Buli muzadde tupawerera abaana.
kuba abana bwe kubako batukako basomesa abana babere ba value naye yogera luzungu ngoli kuwalaji we not amidde owunyo olusu oyasamirya mabalo gudde tembo we itambu wasoma okusoma kwa kuyamba ki wasomera ki obitunulira n'amaaso ne gakuluma nga bitangala nnyini bonna nga bumanyuka bulinga enkoko ensesere buyina ebiguuna mu nnyuma buyina obukazi bulinga obukalabanda butunula ngo ebyawongo Daniel's perfumes mwagala mirundi ebiri. First of all, tata wange yali Daniel Mugagga. That's why I like that name. That's 1 2. Muvubuka mutasobola ko inspiring abavubuka n'okweyisa obulungi. Free Daniel linnya lya bawanguzi. Nisomako mu Bible. That's why njagala muvubuka oyo nnyo era musabira Mukama mwongere. Muvubuka muto musaba Mukama mwongere birungi bingi asobola okukola ate musabira afune n'obufumbo obulungi. Kuba muvubuka kati akuze asobola okuba nti afuna girlfriend oba marriage enungi kate bufumbo obusobola okumudisorganizinga mu byakola. Kubanga omukazi asobola okudisorganizinga n'akulemesa buli kintu. Bw'ato sabe Katonda kukyuzingira mukazi abavubuka kino mukijje kunze. Saba Katonda kukyuzingira omukazi nga mukazi. Akuwa omukazi omutegeevu alina ku magezi ate Katonda ngate mwana w'abantu. Dine miwulanga gye musanga mabala ejo. Ngujja kutemaka nsingo bagukulumeka akasolo gutambule gugende. Ngujja kusomba mudagala we noko nzibo berenga tokyakola the business neji. Abakazi mugende muloga abasajja ne mbayitera okubasiranya. Omuloga kukwagala nasana mu buli mulimu ne bamugoba wonna kyokka yavuga natandika okutama. So sagala abakazi bikazi sagala bikazi gasiya mwere. Muloga abana babendi mubakwa amasajja njagale omusajja njagale nnyonnyo bwomala muloga emirimu nagifa ne bamugoba sente nezesiba notandika ate nayo mukyala mutakyalina sente kyamalako omusajja yenna nga talina sente psychologically taba na maanyi ga buliri taba na maanyi ng'oggyeko bali abeeri abavubi abo bafuna apatite zaabwe zakumukumu naye omusajja omufunye omukozi wa sente mugenda mubaloga ne mubalisa ebiniyoniyo ne mubalisa emizi ne mubalisa ebiki ne bawutala ne bawenga kituka ku muleti kikola ki nga bakigoba olumugoba nga tanawo omukyawo mwana abendi go muudamiza. So that's why nsabira Daniel siso amutamteka mikono nja ate Katonda tusa kumuberenya amanya nabagamba nti Bible egamba nti ekigambo kikola embera n'oluberebere kyalinga kigambo kandi yagamba nga bugambi amanya ge mutuma abana mugagenderere n'otuma omwana musimanyi zansanze simanyi najja Lwambi simanyi najja Lwannako simanyi zizinga simanyi biki simanyi ziwambaza ebyana bye bizilingwe bye binyonyo byotumya agamanya tabu nze yoleke n'abayimbi balina amanya ge betuma ogendera nga ekinya kimugoberedde ng'ali awo kafodo ng'omwerere byakola byonna ani abuli mu mpale amanya ge mutuma abantu tunulya Kamirembe Beddings nze omwana nga Emirembe Flower. That's why njagala Kamirembe Beddings. Mirembe Beddings namwagala nnyo ng'ali yekka nga ndaba akawala akalungi akawala akakoza kali very hard working kali nnyonyo ne kagenda ne kadda ne kakola biki tewali muntu atasobola kwegoma Mirembe Beddings okuleka omubuyabuya oba omusirusiru naye kimanyi bulungi tewali muntu wanategoma Mirembe Beddings according ku business ye according ku myaka gye according ku kyali buli muzadde wali yandiyagadde okuzaala omwana alinga Mirembe Beddings. Era Mirembe mwagala nnyo musabira Mukama mwongere birungi bingi but we afuna nsambya nafuna mu okutya ng'omuntu ng'omuzadde ningamba kubanga nsambya aliko omuwala amukayanira nalabeewa najoja ngagamba alinga batavumangako alinga batogera ngana ko mukwano mudano ne mwasambya ne muli amazi olwensonga temwina confidence mbigambo ya mwete mmanya kyemwogerako ate mwe mubeera n'okwana okw'olulekereke nsambya natya waki samutya nti mu binti mukulu nti bagenda kuba Mirembe bagenda kukola ki namutya kuba yalina girlfriend nga nti bagenda kudisorganizinga Mirembe just ng'omuntu yenna omuzadde oba ng'omuntu ayagala omuntu oba nafaaniwo n'ogamba naye kino kimujje ku mulamwa naye nga nsambya muvubuka muto mukozi according nsambya wakolera ne byakola tewatasobola kwegomba muvubuka alinga nsambya tewata agala muvubuka alinga nsambya kumwagaliza mwana we tewata alina mwana kuba kati ffe tuli bakazi bakulu tulina abaana benkanaawo abaana baffe twagala babeerenga abo era woba onoonya omwana wo mukwano gwo olina kunoonya nga nsambya
oyina kunonyanga bana abantu waliwo wano muwala gwengulako ebintu awo ekatwawo simanyani oyo mukwano gwabwe ntera nnyo nomugulako ebintu kubalanga ebintu ebirungi kati gwe wogamba nti yayogera ku nsambi alinga batayogerangako ekyokubanga nayogera ku muntu ndaba mukyogera nnyo ne ku jebbi njagala mumbulire ku mwenna tasagala kubeera mukwano gwa jebbi oba ku mwenna bakazi mmwe ana tayagala musajja alinga jebbi musooke muvume info trust mukazi ki atayagala musajja ngalinga jebbi olwokuba info trust yabasinga ensumika yabasookayo kano namukyuzingira omusajja nze obuzibu bwange bwenna ne jebbi buli obu kuvuma gavumenti kujogerako bibi byokka nga temwagagawalidde bwokka sirina buzibu naye sirina kabi ekisooka balina omutima omulungi kyobaka njagala mbabuulire Katonda agaggawaza ba mitima mulungi mulekerawo okulaba nga abantu abalina ssente n'olowooza nti alina omutima mubi teri muntu alina mutima mubi nga alina ssente okiddangamu n'okukyogera ojja kuswala teri muntu alina ssente nga bamutima mubi singa ali wamutima Katonda tandizimuwadde era alina bakolera ebirungi byatakolera ggwe alina ebirungi byayisaako abantu ne babifuna Katonda nasobola omugabirira oba ontegedde bulungi manya okuntegeera olina kubanga otegeera nnyo kati ate mufuna obuzibu abamu mulisirwa mu kutegeera ogenda oddaala n'oyasaamirira n'olya amazzi n'olowooza nti noja okuntegeera olina kubanga otegeera nnyo Katonda tasobola kugaggawaza muntu wa mutima mbe atamugaggawaza Katonda agaggawaza omuntu ow'omutima omulungi omuntu oyo gwe golabanga ow'omutima mubi kuggwe ayinza okuba wa mutima mubi oba kuggwe ng'omulabanga omubi naye abamusabira buli lunaku bakoledde ebirungi oba bamuyitiddeko be bangi kyovula Katonda amugabira n'amukuma ne ssente ffe twandibadde na ssente ku bye mutwogerako social media esobola okulowoozesa nti tolina bantu bakwagala mboba wafadda mboba tolina bantu bakuliko kubanga buli muntu ajja nakwogerako navye jembolo nayogera kasuku nava nayogera gula kiteteyi kya mugole agenda gulira mukazi we kiteteyi anti tomusobola wamuwereza list banaye munansonyiwa naye this is the reality, this is what is happening in the world. Jukira kati owereza guno mukazi yakusabye embaga muwandiise mutudde de mukazi wo temwesobola mwagala mbaga naye temulina ssente wereza rich nekyaliwo nga bampeereza nga listing ansomako beetaaga kureti 5 eza soda beetaaga emizinga gyawalagi 8 tebalina nti ssente ne baagala kuwasa kati lwaki owasa nga tolina ssente olabe kyenkugambye nti nakiganda bwa bbeeyi njagala ogattegatte dots kati abasonda nga basonda munange African gundi nga batandika okwegumyagumya amanya Abafirika basonda kumbe mukazi bali kukusondera bali mukulabisa n'omukazi akitegeera nti begumya anti contributing bwe baba bayambye ng'embaga egira bwe baba tebabayambye ng'abantu tebasonda bulungi mbanti kati embaga twagyongezaayo tetusobola kumanya mpa tulinze okitegedde kati embaga oluusi mugikola maybe things have worked out abantu basonze embaga olugimaliriza muzzaako ki nga nakiganda alyoka akugamba kati ayagala honeymoon anti munange kati tugendagenda honeymoon oba tugende saagala genda Zanzibar kajjukira bannakiganda balina amaalo kati nga bagenda e Dubai abasinga bagenda Dubai kati Dubai wabeerayo watya honeymoon kati abalina mukoka class naddala batera okunfollowinga bagamba bannange Rich alina eri gye yagenda e Cancun gye twagala okugenda musajja batu akava mu mbaga embaga nayo abadde ensonde nakiganda ate mbwe ayagala honeymoon anti omwagala nnyo oyagala mukipinga nakiganda mumutwala kwa honeymoon nga muyombereeyo nga muyomba nkukoledde buli kimu maama we namuzimbira nti nga batamidde bali kwa honeymoon nakukolera buli kimu jjukira kati basekiganda ne bannakiganda we batamiira nga batandika okwerangira byonna babikoze buli everything went smooth bali kwa honeymoon bayombereeyo kuyamba gwe nabuyambye okwagala nange maama we namuzimbira sakukoledde embaga yo basonze ensonde ekibeera eyo ku honeymoon
tewe wane mbaga sigwe wagisonze abantu bichine yataddeko sente nga bali okabayo bantu banywedde walaji bali eyo ku kazinga bali bokka bagenda okoma omunyonyi nga teri ayogera na munne nga baawukana abamu abalina mukonekta sente avaayo n'alekayo munne sidda kunyonyeemu naawe ina kukyusa bannange biki tiketi bazikyusa batya biki gwomanya ebintu bya tiketi ndi ano I don't know what's happening but no I think I made the terrible mistake kale okebaita it ended in tears awe kajira simaina chendaliko omusajja alinga yandoga ebintu byagenda bitambula butabuze nasitegera bigenda maaso bakoma okugambye nga tebogera bakyusa n'ebifo ku nnyonyi oli waba talina sente zimukomya bakyusa ebifo ku nnyonyi omulanga atudde n'emabega omulanga atudde eri batuuka ku kisaawe atuuka nsimanya natuuka kujja mu bintu bye ebiseera ebisinga bwe batwe babunzika sikugambye nti kyembaagaliza naye abamu bwe batyo holidays ezo zireeta obuzibu divorce after romance gwe mbulirayo bwe walaba bawangadde nnyo si mububi ate basinga kucyankalanira mu holidays ezo anti bali bokka bali board kyebaba balina okukola kati kunywa tebakola activities yuka tebaagala lambula basiba mugundi bali mukunywa batamidde oli anyiganyiga mangu bali mudde mood swings zifutsenga mood swings jukira tebayina bintu bibakeepinga busy tebahikinga tebalambula tebalinya zino tourist bus nti oba bagenze balambule oba bahiking oba bakoleki babeerawo bagenze kukakasa kati ne babeerawo nga batamidde divorce after romance sigambye nti bonna bwe bityo bigwa naye basinga bwe batyo omusajja alaluka omusajja abeera tabitegeera omukazi we yali amwagala nnyo kati bannakiganda they move on very very fast okusinga basekiganda nga nakiganda moving on ngafuna omunigeria we nga sekiganda alioka atandika okwegayirira I'm so sorry kati nga sekiganda atandika omanyi basekiganda begayirira we batiisa lwaba atamidde atandika kukanga mukazi lwabeera tatamidde ate n'abeera sweet I'm so sorry kati wabanyweddemu kiwala gwe nakuvuma kiwala gwe nazimbira ne mama w'ennyumba waluna anyweddemu kawolaji kiwala mwete musiima bina kigada yegayira bwavuma ate yezo biba sekiganda gye basinga okukola eno yegayira bwavuma bwatamira mu kulomukaaga nga atamidde babeera wano nga tunywa nabo walaji kulomukaaga ne tuba pika ngoza saa kubeera bwomu wikiyenga asula bwomu alina happy atolonga yegumya tuli wano tunywa ku live kulomukaaga nkute chupa ya walaji nawo bali eyo invite nze ali kuno yegumya olusa ali mukuwakinga nasula n'okusula era ebiseera ebisinga wentekayo emiramwanga gy'abasingo guys batera okujja era bagira nnyo muno muzino gundi topics nga nzikoze bananga omuntu asaana okubeera obwomu bagamba it's right bicho oli mutuufu nnyawo kumba alimba ali ati broken bicho oli mutuufu nnyo omuntu asobola okubeera obwomu okitegete Nalwangambi mwana rich abateja bavuze abateja tebakyalabika nakugambi nakubulidde akatiba mwambuziza akatiba kikolinza okujja mu sente nakakusomedde genda mu church owulidde era obalaba nnyo ku miramu ajaffe egy'abasingo nga bali mu kujjuwagira kati obuzibu abasekiganda bwe bakola begayira we bavuma bwabeera nga alisoba bayogera nice naye erabira nti ekiro yavumye omukazi nga atamidde tokwata simu yange kati olabika olieyo bakuzina anti sekiganda atandika okufuna ebirowoozo mu bwongo bwe
kati olusi n'omukazi alinza okubanga just bekyayemu ko omukazi ng'agenze wa mikwano gye ne kati omusajja n'atandika okususpecting nga tokwata simu babadde bakuzina kati omukazi n'atandika okunyiiga n'abadde agenda omuwa ki second chance atandika okunyiiga okitegeera atandika okunyiiganyiga n'agamba bannange ate omusajja akati atandika okunyiiga bira bannakiganda b'emitima eminafaawe bagabira n'okugabira akasolo waba ne waba abadde tagenda gaba agamba okay mpaki bangambe badde banzina kale kati kangende banzinire ddala awulitse nakiganda nkugambye bali very expensive mubalekera abazungu halo ebintu byoyogera muganda wange bituufu nnyo naye lwakuba kati bano abantu balabanga gwasaaga bwe batyo video zange ate baba bazirabanga asaaga ebiseera olabo onyumyanga ali mu lwa mukaba yegomba kwagala ku muzungu kyali wange bwoba obera muvubuka ngo oyagala ofune kasente ozimbire mama w'ennyumba weekolera ekintu e Uganda kwana muzungu webali nnyo kwega tagenda kusaba ewaabwe tebagenda kusaba bintu naye mwennyini kalina sente za kwetaagako ne bwe mugenda mu restaurant obanga mugenzeko out bills zigabanwa ate oyinza okusanga nga ayinamu okusinga yadde muwala muto nga abazadde bakola ng'ate ye yawaayo n'okusinga ng'ate yakulaakulanya ggwe emboozi yange ogiwulidde okutandikira eri gye naagitandikidde lwiki emboozi ngiwulidde ebintu nga bw'obisere kati awo wonna wonna ku byoyogedde omwanjudde omuzimbidde ennyumba okoze buli kimu tannazaala tasobola kuzaala kubanga abeera Bulaaya akimanyi nti omuntu alina okumira morning after pills oba yateekamu akaweta bw'azaala kapita aba amusi tasobola kuzaala nakiganda oyo gwe mbadde njogerako oli omugezi ate nga mulungi nkugambye nze muganda wange kugobya naye ebintu byoyogera wano abantu babirabanga ebyokusaaga ne experience tuziina wano ebyaddala kati kankubulire lwaki omuzungu abeera suitable ku Ssekiganda omuzungu omugulira omugaati n'omugulira ne cheese n'oteeka ewaka ebyo byonna si bintu bya bbeeyi ne pasta weebale nnyo ate nakiganda olina okumugulira amatooke nga bwe nabimenyemenye nakiganda ali very expensive ate olina sooka kukolera gundi ewaabwe gyolina osooka okulaakulanya ate nno byonna nga bw'obyogedde omuzungu omulaba omugulira obuntu butono n'asiima n'agamba this poor guy bambi afaayo naye kyokka nga ggwe mu butuufu toli puwa kati kasooke nkubulira ebirabo by'abannakiganda bye bino nakiganda olina okumugulira essimu byebyo ebirabo byabwe oba ki iPad ekirungi ate omukazi wamulyako ye omuzungu omugulira akatabo omugulira akatabo ka $5 n'asanyuka nnyo omuzungu nakiganda omugulira akatabo alinza okukuba oluyi ono kakamuli ku kkubo ate akatabo kaki n'akamuli ku kkubo n'okatwalira omuzungu n'asiima n'asanyuka n'okusinga nakiganda wasanyuka ng'omuwaddayo nakiganda n'oma n'omugulira ebimuli bya €2 alinza okukuba oluyi akobuuza bino biki ebirabo by'abannakiganda mmotoka simu ye nekyekirala n'ennyumba nakiganda n'oma n'omugulira ebimuli omugulira oti ebimuli waliwo ayambuuza nti olowooza ebimuli byengenda okulya olina akantu koyogedde nagenda n'omukazi Santorini eyo Greece wannakiganda ebiseera ebyo nga nange sinnabuuka nyenze tusanyukemu naye banaye twagenda oveeyo nga sente zonna ziridde ate ng'avuddeyo ayombye nga twawukanye kati leka nsooke nkubulire abaddugavu 90% abakyasinza okwawukana baawukanira kwolidde according to my research mbimanyi anti nze mbeera mu bantu so kati ate nkola research bannakiganda ebiseera ebisinga ne Bassekiganda bwe bagenda kwolidde bayomberayo obuyombezi mufo ky'okweraga omukwano because babeera idle busy kwe kubeera eyo nga beefudde nti bagenze kwolidde naye nga tebalina kye bagenze kukola
Kitegera teba hiking ate kwegamba teba diving wansi kwegamba teba ina bintu biba keeping busy nibagamba why tuwe bakemangu kumacha tulino kera tugenda ku safari omusajja wa safari yagambye agenda tutwala saawa emwe okumacha so that means muwa mwino okwebaka by saawa 5 oba 4 nakata agamba tufuna abadakiganda abakyamu bon abatuufu mwebali naye muganda wange era omugwako ate alina okubanga akoye ng'amaze okukola biri byonna kati alina okuba mu myaka 35 eyana ng'akulubuse amaze akoze ku kwanjula akoze ku mbaga ate ng'akoze embaga nga 3 oba 2 kati ye mutuufu noga ngudde ku mutuufu nga byonna abikoze Abanigeria bamuyiseeyiseemu Abasierra Leone baki bonna ng'abazungu abalabi tebalina mugaso bonna alina okuba ng'akoze atya ng'amaze omuyita ayitamu nga striker bonna ng'akkiriza naga akkiriza amazima nga yali awasizzaako nga yafumbako ew'Omunigeria n'afumbako ew'Omunakenya Sierra Leone n'agendako ew'Omuzungu n'agamba bano nga bafuga buli kimu n'akiraba ng'akooye kati gwawo n'olyoka omufuna mu butuufu nga buli kimu akikoze ate nakiganda akooye anyuma nnyo nange era njagala nnyo okufuna nakiganda akooye oyo yamufunako nakiganda akooye ne banalina kiganda akooye anyuma naye tebalabika jjukira aba alina okuba nga amaze ku kyeyo wano emyaka 3 ate abamu babadda Kampala so tebalabika banakiganda abakooye ate nze mbaagala nnyo nabafuna babeera sweet ate babeera beeraliikirira bwakukwata nga giraasi abo be basingira ddala abo mwana wattu negwe ovanga ku nakiganda yali adetinzeeko omugundi Omusierra Leone n'Omusomaali gye bali kati bebo be bayita ba ready to settle ali ready okusettlinga noonya musajja gwagenda kaddiwa naye oyo bw'omufuna oba omaze naye bw'ofuna nakiganda simanyi myaka 22 simanyi 23 yakava Kampala ate naye akyanoonya ssente maama we weekasokoso tannazimba taata we akyamugamba mutowo nga tasoma wuuno ali wano atudde wano anzimbiridde soko nyumize ku bizibu by'abannakiganda bye batera okugamba bassekiganda ebyo nnyini bye nkugambye agamu ati wategedde akati ate simanyi akaana ka ssenga wange abadde aŋŋambye senga ennyumba egenda mugwira taata wuuno wano akubye bato bange babiri tebasoma waliwo ne mukulu wange naleka agenda ku yunivasite ate ayina bakulu be ne bato be kati ate ogatteko maama we ne ssenga we ate simanyi baani musenga we yamubeererawo nnyo ssenga yambeererawo nnyo manyi simanyi ate bwe nali nkonzibye nga ndi muto ssenga yambeeramu nnyo wandibadde onnyambye toyina tosobola kumuwona kati ebyo byonna ebizibu byegwe aba alina obimala ebyo gwe olina obimala ye zize zaakola abakazi sente baziteekawa bannange nange simanyi gwe kitaba bintu Uganda bw'otunuulira nnyo nobwogoloote nobwogoberera ogenda okutuuka era ati eri ewaabwe nga tutalinayo ennyumba nti yino nga gy'alinayo akulaga gwe wagizimba nebuuza abakazi sente baziteekawa manyi sijja kulimba baida ekyogireko kulimba omukazi asobola okukuula sente zizimba fulaati naye nga tagirina nga n'akatono takalina oba sente bazisawa bannange sisobola kino abakazi gandi tubuulidde sente gye ziraga baabo gamba kuteereko kubanga ebizibu bino nabo bagenda tubulira ebizibu by'abasajja bassekiganda bye batufunamu nyabo tetwagala kwefula basaidi emu mutufunamu bizibu ki lwaki wasuze otya nasuze bulungi nnyo kubanga nagenza okwebaka nga nkooye nga ddala I needed sleep naye bannaye lwikijjo wanzise katabangobe ku mulimu emboozi y'ennyindo nasese n'enfulumya bweru nga mpulira nfa nga sikyasobola kukyebeera ebibozibozi bye bitwala shift naye nasese katanfe ngusimanya gayina mulimako ennyindo oli n'agikweka mu nsawo neŋŋamba ayi
Kyakusanyusiza nnyo. Ekisajja gw'omanyira nnyo kubanga ogira ekiyinde ekipangepange. Bannange mulina omugambo. Gyebaleko ssebo. Kale nnyabo naawe gyebaleko. Kale Kenny nkiwulidde. Bannayinze ngenda kubagamba nti si bonna. Bannakiganda b'ennaku zino balongooseemu abo baali bedda mu 94 ate abo beerandani. Akagato gwe katuusa annumbe tujja kulwana. Balandani era baali balinga balandani. Beba Rich bosanga n'akawempe bawanise engoma waggulu ku bisenge alina akawempe alina omukeka gw'ensanda gw'emmere ali yasaaniiko kati alinaku zino tuli balongooseemu mukwano twekolera. Gwe abajja n'obugoma obutono ne babuwanika waggulu mu nnyimbu flat. Eddagala liri mu nsanda gwe z'omukeeka kati abo beebo. Singa gwe numbye annumba nga kagato kamutuuse amuredi beebo. Beba abedda abe 94 abagambanga bannaabwe okujja ku Bulaaya tekisoboka biki okitegeera. So mentality yaddaye abo we batyo n'agenda mu katale n'anoonya zino endagala z'Abachina asaanikiro balina n'ebikolokombo obusigiri ku balukoni kwegamba abalina balina okwoteesambwa buli kimu bakirina. Balina amasabo kati munnange ffe ab'ennaku zino tuli balongoseemu Rich nti tutya tujja tumanyi kye twagala okitegeera. Mulimu abakyala abajjanga ensi emuwuubye n'amanya ennaku ye n'agamba kaŋŋende nkole kaŋŋende nnumbe mu nsiko nfune empapula zange. Nze Rich njagala nnyo omukyala Jano n'alumba n'afuna empapula ze n'ataba ku mpapula mpe. Rich empapula mpe buyinike okitegeera ze zikulisa brokoli tolya kyoyagala tokkuta teweeyagala okitegeera ziriko ebibuuzo when how where are you bitegeera. Etegeeza namwe Basekiganda babayisa bubi baba bawadde empapula. Rich teri muwala ng'aliko wa Ssekiganda nga tannafuna mpapula bamu naye abamubuze experience bwe nalabyeko. Those people are using them babakozesa bukozesa. Ate abatalina go wekka aba alaba nkana era agwamu eyo geegi abakajja abali innocent okitegeera. Fundamental direct wali bambi olaba obutaala train zidde nakutute mu prima kagulira ekigatto kya 3 ebijaketi ebyo ebitabugumya kwegamba nakugirira okwo nakucyangira okwo oba mufuna mutapinga screen ne live siya nnyo kombanyumize mwanguwe gwe omusajja akwata nakutola mu primaka baba batwala Rich nze abaana babingamba kati kubanze mbeerako kuno nga mbabuusa nga mbabuulira nagamba yantwala mu primaka nangulira amato nangulirayo ekigatto kya 3 ebyo bijjango n'ekijaketi kya 2 rafula abanga n'emitwalo nga ne euro 5 za kuŋŋaanya ekitegeera manya 3 wage Uganda kati 3 euro 3 Euro 5 je mitwala bya kati kubanga labako mbadde mmanyi ati wakajja you don't know anything okitegeera kati wakajja nakuguliramu ekyo ekijampa ekyo ebibeera munagamba eno jampa yesoka muno zaako jacket bambi nokwata ekibeera kya prima kanala banga bamuwadde nnyo kati wama wenyini nedda nze saagwa mwezo gapu nze line tinajja ndi muluufu fe twajja tumugumiza yagambye sigwe onagambye nedda nze nina bakwano bange wamalukinze abaana babinyumiza kuno kubanza embeerako wammanga mbabuulira nti wano waliwo abasajja bagenda batwala advantage abalwadde abaana be bakakuba bagamba emboozi toli virgin bingi Rich abaana babakoze ebintu kati tugezaako bazza mu nteeko naye munezi wamala bebi omanyi kati obeerawa ng'amugamba mbeereyo omunsiko biki ng'amugamba ate eyo nsiko yawe tolina kubeera mu nsiko nga nina ennyumba ndowooza olaba wakujja ku mulamwa okitegeera Rich atandise okujja ku mulamwa weerabira ekyakuleeta okuconcentratinga wamala n'egamba emirimu tujja kukola olina katono omukazi atunyumiza ekimuli kati wagamba mbwe n'emirimu tujja kufuna tukole olwo nno munnaye naawe otudde ate teyagulayo ka flat screen otudde ozze ku Netflix olwo Ssekiganda azze ku shift awo ngodda ku Netflix awo ng'otandika okulaba bino ebintu by'Abazali ne Shakibu simanya yanga ndi famous biki obirabye okute serie endalo ogirabye kati gwe obwongo olwo bugenda omulamu oguvaako tosoma kiboozi eri ogendayo olwogenzeyo oba okustampinga okitegeera n'okomastampinga buli lwakubiri ku makya n'okoma wa Ssekiganda n'otuula kati Ssekiganda ng'akugamba kati ki ekiri ojja tugendeko mu katale olwo naakututte wali wootegedde
nolonda amatooke nolonda kifulije judde hard keep wamma oba oli awo duka mweli ediro bali kutyayo bajonona enkoko ekaluba musupu awooma kati si ya winter tebayima ne bayima nasooka nakukalakata wejja oli ku contract ya kalakatirwa zerishi nkugamba mazima kubanga abanda bagamba nakalakata kati nawo otandika kyokka maama wange yansabyeyo school fees z'abato bange olwotandisa omuyiiya kati ate jjukira ali ku perolo ya musaala jjukira kwe kuli bills okitegeera kati waba afisa kinene nnyo ayinza oba afisanga oba ku 2,000 afisaako obanga amaze bino byonna byonna belasting biki ng'olunaana kati ngagamba naye sirina sente ate nga jjukira abamu bambi baba baalekayo obwana bwe baweerera nga mugamba mpozi omwana asomera sente mmeka kale kati waweerezeeyo miliyoni emu ne mukadde jjukira olwo ziri zigenze ku kulya oba munfuna okitegeera kati awo ajja kukalakata atandika okukoowa alaba jjukira awo tokyalina makulu gy'ali ogenda olaba eyali agire awo oba otandise n'okugejjagejja omuwala yali ogezza nti olidde ebyo ebikoko teweefaako oli mu comfort zone akuleka mu buliri aleka okola emirimu mu obwo bwa apartment bwabwe obutegeera obwa musitadamu ebyo byennyini tofulumako kwegamba gwe oliwo obubeezaawo akuleka mu buliri yazaalidde waali emmere y'omwoyo waali ey'omubiri kati n'obeerawo ng'obwongo tebutegeerekeka okitegeera nga baleke enje n'empapula wazivaako walookinga tukuyita kulookinga nga tokyabijjukira nabbijjukira oba wenzuula ddi oba biki kwegamba obwongo bugenda bulookinga kati woddirayo eri ate otandika okukakingaapo nga byakuyitako dda olwo bannoffe bino wewaleka eno ffe tuukoola atuucapa olwo ogenda okudda nze eyo njijjayo lwakubiri kati nno laba bakuyita nti olina ebbaluwa kuko oba ogikebedde ku ssimu yo nga bakugamba looyawo mu nnaku 3 olina interview tambuza vidiyo eno live si yajjajjaawo tapinga kati bagamba bituufu nno bituufu kati nno olwotuuka otubira wojjukira okutandika okuconcentratinga otuuka mu interview liki abaana bamu batuuka nga tebawabudde gundi zaabwe nga future yaabwe bagyonoonye bokka they did not give themselves time kati nno munnange ne lwogenda ku interview omugamba ninayeyo kya appointment kya looya kumba ogenda kusoya sikipu otuuka oyo bikusobedde bambi nze yo si experience yange Isaac ati nze yange nze sabonaabonako kino kankikugambe nze najja ndi mu buufu nga tebise Uganda neddiza ono embyozi gyanyumya anyumya emboozi ezihappeninga mu bulamu bw'abantu right now nze kuba nze kati olaba nze oba samuwakanya abo abaana obalaba luki nze miiti nze wano abaana bangi kuba like bamotivatinga ne mbagamba ekyokola era omwaggamba nti bannange byobadde onyumya like byanyamba sigenda kukola bwe nti sigenda kukola bwe nti kati munnange luki wamala afunye negativu okitegeera bakumye okubira looya gamba linda keze ennaku 3 tugende mu kkooti olwo nno batandise omuyuya magalibi bugundi zukula wadde eno wadde eri takyabitegeera olwo nasekiganda tayagala atalina wali obadde olina gy'ova ng'olina gy'agamba kasita agendeeyo n'atuula kati agenda naba omutuuliridde ebyo yo tokola oli awo ozimbye muyombako katini ng'akugamba fuluma ennyumba yange genda ani ku bonna abayanonyonye future muyombako katona bwekati oba kavana kuki nze wantamatama tagama wantamatama dayinzoga gendako ku kampu weetereze olabika obusungu olina bungi kati awakugobye osigadde nga byonoonese wakane mu kibira okitegeera you don't have where to go nga future yo gwe wagyonoona nze bawalamu embagamba olinnyo okuva entebe nga boarding pass oliko linnya lyo lwaki gwe weeteekako omutamu omulala n'oyongerako ebirala olwedde ovudde ekampala bakukuuta embeera olina ndi busolo bwa kika ki obwo bw'onoonya nze omuzungu yanguba sister nze omuzungu yanguba kati nze nakitegeerawo nga nze omubuufu nti omuzungu wangubi bwe nali nkyali mu Africa omuzungu yaŋŋamba nga bojja tugendanga kubeera ffenna olwatuka omuzungu nanguba omuzungu yaŋŋamba kati gwe future yo giraba otya kiki kyogenda okukola okitegeera naye nga baanammwe mugende mukole waliyo bu apps bojjuzaamu n'okola nze liki nze experience yange nze natuuka lwiki kampuni nze bampa kampu ya hect ogimanyi boda ya manyiyo yejamani ffe twaline ffe mu kampu twajja tuli babuufu ng'abaana bagamba tosiba nviiri teweerabirira ffe tuwakyusa omutimbagano nga tusiba enviiri buli kimu tukikola
ng'ate ffe twakolerawo kubanga eyo waliyo ebifaamu kati ne tuwandiika opapula mu mailbox z'abantu nga tubagamba tukiriininga Rich akaalo konna nga tukera ne tuweka bakapaka ne tukuba akaalo so tewali muwala mu kampu yatuulanga nga tuke era nga ko abakulaba weesa akasawo odda ku kawungezi nga tuli ku kaalo okwo tukakola mu ssente woli ya gazi ya amaaso go neighborhood mwolina okukolera muwala gwali eyo mu kampu wosika kyapati nozibaguza n'aba Nigeria buli emu €5 bajja zigula kuba baba tebalina byakola mubeero n'obwongo wanje gwe abawala bano obagambye ayombamu katono n'Ssekiganda nga amaze omukowe nakugamba genda kugamba nawe n'Ssekiganda gwe kasaba kuzina wano ku Bulaaya baba bakoononedde akatale kyekisooka ate era agambayo ne banenga 5 okitegeera agambayo bannenga 5 ekyo mukiraba twalako nange natwalako isaayisaayo okitegeera asita abaana bakuyitamu ng'owedde ate ne bannange woba ku basambi b'omupiira ttiimu yonna ey'abazannyi beba boolaba Rich ku Uganda detayala Rich ku Uganda detayala tomutegeera ku Uganda detayala anti oli yamuyita muno nabwe wangamba gwe kase nze linda gwe amanya gali yawo tegategerekeka naye nga the same person kugamba the hunter becomes the victim oli awo totegerekeka era weewungula mpola mu Mandela paaka nodde wammwe kubanga wafunga wayokya bannaye mulekerawo okweyokya ebitundu by'ebyama mwe Rich abaana beeyokya ate taba n'omu abazanyi b'omupiira bonna yonna nekuyitamu Rich akalala akatalekeka bannaye nze temunvuma nze nnyumya mubozi gwange na Rich mundeke Rich tolabangayo obwana like nga Uganda denga DNA emutaata y'omu owe Maastricht owe Alukuma weerimbaga nga omusajja yakola omulimu omulaba kukyusa bakapaka ku weekend buli train aba agenze kulambula ku byapa bye naye aba bakyala besinkane n'obugaali ku Uganda de womanya nti yarayira si yafuga ntibatubakali gwe ate bano bannakiganda bentera okusanga mu baasi omanyi nze ndomanyi nkozesa baasi na train ng'alina abaana bana akutte gundi mwe basindikira abaana yali baba bali kuki anti kati oyo baba bamugamba nti wojja wano ofuna akamwanyi n'aba n'eri mentality ng'ey'Ababelgiji yamu ababazaala bwe batyo kati ye yaba amanyi nti buli gwe nzaala nga bampa tamanyi nti kigenda muleetera obuzibu ndiyeeni kubanga Ssekiganda tagenda kubeerawo okitegeera kyokka nno ne Ssekiganda oyo gwazaalidde abana Rich alinayo n'abalala eri abana okitegeera they are just spam donors they don't want to care for their kids kubanga bamanyi wano William alabirira twala ku ssomero z'engoye ezaaki kingi waffe kabaka waffe wano nti wayokya olunaku lwe wayokya lwelo lwolaba DNA eyo ng'akaanako kafaananako oli noga twafudde dda ate nno munnange omusaayi guno muzibu buba bwemanyi era bwebuuzaako olaba buzannya bwonna ng'olw'omusaayi gubuconnectings wamma baana bawala mulekerawo okwokya Rich olaba obwana buzannya bwonna bweremedde mukumba omusaayi guli buconnectinze kitaawe y'omu nina obwana bwendaba nga buzannya bwe bumu mukwano ng'ogamba kana kalemedde ku mwana wange kumbe DNA emu eri taata yazina ebbali ekyo bimanyi wagenda buuza nemugamba kali akana nga kazanya nnyo n'abaana bo nagamba abaana beeyagadde abo kumbe ye taata Rich kati olaba kati Rich genda ku station tugeze oba olinako woolaga buli muddugavu gw'osanga ne bakapaka ku mugongo aba alina gye yasuze oba yagenze kucekinga ku mwana oba yasuze azina ng'alina gwalutaddemu nte toba nnyongera ate baagala traini zeewala agamba ngenze intercity ng'omanya eriyo omukyala ayawuzaamu weekend kati ngenda kulaba leero maama wene east luliwa west luliwa ezzole gwe kati akawungezaawo ku ssaawa emu anti enkya baddayo okukola ssaawa emu gwe genda ku buli station ezo eziri bize ojja balaba omanyi oyo ava mbeera wentera obasanga era nze buli wembanga mbasangawo nga bakutte ebibackpack ebya black n'ebiveera ebirimu amatooke na biki olwo agenda kulaba mukyala anti weewala ayagala amatooke ekyennyanja ebinyeebwa royiko olwo asimbudde gwe Rich wengende ganze n'ofuga ku Lwokutaano babeerawo nga bali mu kugula bintu baagula anti ng'olwo namukubira ku vidiyo tebalina nido
leta simanya gundi talina muzigo bakuwe juni kwegamba omusajja naye tikka nafuuka ngaako akola bana betikka ebigaali yenna ekibeera kimumunya naye era abajja kusasulwa kubanga aba agenda kuzina kati bwamala omuzaalamu asigala abikola alina okujja nalaba omusaayi gwe bajja ne bacekinga naye tebawa child support kuba wano bakimala wano gavumenti ekimala ate wano single mother bakusasulayo akasente kati yamuleka lwaki banakiganda mwagala nnyo loiko Royiko amugamba ate toleta wa beef leta wa chicken noli omutabula omupya baba bamanya ebiri ku mulembe simanya timasala simanya baleseyo simanya biki kabalagala ndetera gwe abo benyini nakubayita kabwa kaganda nze simanyi nakuwa abayita naye nze mbayita basse kiganda yandize n'atunyonnyola naye nga bebo lukiboolaba abaana wano bakola omulimu omwana wano aba n'ekika kye ng'aweza ttiimu y'omupiira mu bantu banjawulo ekirala kye mbadde nyawo okubuuza lwaki kapa ezisinga ez'abasekiganda ne bannakiganda bwe bagenda kuwulidde bavaayo baawukanye anti amukwatira mu bwenzi essimu eba teyawummula taba n'omu malijo nebuuza lwaki bwe bagenda kuwulidde bavaayo ne baawukana taba n'omu essimu eba emugira essimu eba emuloopa kubanga jjukira omuntu omwenzi tabula aba akukuta kati oli amukubira tamulaba wazze oba wiikendi oba kyate ali kukolidde ali kwawe kati n'agamba onaaliwa n'agikuba jjukira bali baba babiri era omanya nti omuntu wange ono mukwatemu okitegeera oba alina omulala oba n'ekyo ng'aluddewo nnyo okujja okulaba ku baana abaana babuuza maama papa aliwa kuba bamumanyira wiikendi kati ate wano ojjukira wano okolidde baba babiri baba babiri kati wamma kati omukazi wakeberera mu ssimu takebera na simu enejja kuvuga emumaleko emirembe jjukira kwolidde muba muti kitulina pesa okitegeera kati ogenda omuntu otatereera essimu ewagira wagituga wagibika upside down weyegiragira tatereera ng'omwezi tatereera lwiki tagendako muto olina flashinga naye nga zizeemu message wasaagala omwezi takutuma kyayi mu kiyungu n'agamba halo gwe mukwana bano bafu nnyo nze tobanyongera bali bafu takugamba nti obagirako bwoti kamala okweyamba gira okukirira wansi lifuti njije naye ng'eri amuddamu audio kati omanyi ninako eno gye ndi nagenda kupaka saa naye njija gumaguma njija ngenda awo lono n'amuteerako ekikumi alowooza bakiyita musirisa okitegeera awo amuteereddeko amugamba alina kyeyeerabidde mu gundi wano oli nakkirira mu lifuti ono n'adduka mangu n'addamu essimu naga kati gira ogenda mu lifuti wansi njije kuba nerabiddeyo kaadi ate nga kijje tugenda okozesa kati yali nadda ku audio munnange biki kubanga kati ngenda kuddira kati awo nawummulamu kubanga muwadde ddeeti entuufu okitegeera balaba edduka ate waya zaabwe tezikoowa nti ne waaba yakamala okuzina era esigala eyimiridde nze tobanyongera ate waliwo nakiganda yaŋŋamba musekiganda yagendanga okunaaba ng'anaaba n'essimu ye anaaba naye okulemererwayo noona waliwo n'omulala nno kankugambe yali aleese wano omwami bwe yaleeta omwami yankubirako kale teyankubira twanyumya ku messenger yankubira ku messenger twaliko ku tiktok n'aŋŋamba lineti nina ekizibu namubuuza kizibu kinaŋŋamba munaye nagenda e Uganda nanteekamu omuntu wange ssente nemuleeta ne mwanjula afunya bino bitegeera bino nga bakutereezezza munnange aleese omuntu mutaapinge screen eno live si yajjajja wammwe taapinge ate musheyalinge muwone ku bantu ebirabo tukyadde kati ate byoyogera byamazima nze mbabuusa nze najja babuusa nze nabagamba lineti nja bakolerera baana bange abawala saagala muno ne future yammwe wateekamu visa funa empapula zo akatabo ko kali kanyuma nga mmeeya wakisokoleke nkubuuzeeko bannaye wasoma obubwa obuganda bane wabusomera wa mu university ekijje wagendamu nakufe twalwa nnyo nga tutegedde abantu bano kubanga gye baatuukira baatutuza ku lubaawo nga tetunneewaayo ne batugamba buli kimu ne batusolovingira equation ne batugamba x plus y equals 2 nga n'amannya bagatuwa kabwa kaganda bwati don't go sazaamu kati ffe twajja tumanye ekyokukola bannange wasoma kabwa kaganda omunnyonnyodde kabwa kaganda nakugulira ettooke nerayika nakkalakata ku euro 2 nga nawe olina olwabiri olwetuusaako ebyebintu ogenza n'onnyonnyola bano abaana abookya abapya kabwa kaganda ayagala omupya kabwa kaganda omupya yaakajja ayinza n'okufiirawo
Afira okumupya akajja. Eyo wansi eyo babuuza ne bakwatayo omukazi wattu teryakwata na wansi kubuuza nti simanya biki biki naakukalakatira obwereero oluusi n'embuzi yo nze nayo n'agikujjako. Nange bataba. Kabwa Kaganda ayagala omupya era mu abapya abakafuna visa. Mumanye bagenda bakalakata paka bamamane mune kala. Ojo oli wa brown ogenda kuddayo ng'oli wa oba wa green. Bakalakata abapya. Nakuwa omuntu n'omulabira emirimu n'omugamba munnange jangu okole. Wano waliwo omulimu nagamba nkubulire lineti. Ndi eno biki naye ng'ali wa Kabwa Kaganda ali ku kikopo kya hadi. Kabwa Kaganda kabwagana n'amukalakata bafunisa embuto mu weeks 2 nga wakajja. Ate olifuna gamba twampaayo ojjako ono na system gamba oli single mother nekibiti mwana bajjamu wa ssente. Ate bafunisa bannange bakalakata mu weeks 2 oba omaze ofuna olubuto nga gamba kakati gendako mu kampu weeyiye obagamba oli single mother tojja kuonoona empapula zigenda. Bakola amayumba gaabwe luli kibasulanga ente omanyi obwo obutebe bwa Johnson obwo bwa Kiringiropu n'agenda mu Kiringiropu n'abanga gwe bagiramba akativi ka sound solo busipika buno obwedda buno buyimirira mu nsonda kwegamba n'otunulira tebeekubya bifaananyi nga bali waabwe beekubya bifaananyi nga bali mu KFC nga bali ku nguudo na mu paaka mugambe yeekubya ekifaananyi ng'ali wuwe oleka nakuntula bulekano kiki ekikuleetesa kiro nga wane watali kateni bwezi kate buli mwana gwe wonolaba kateni nga ze Uganda simanya mirembe bedishits and kateni duka vaawo tewali bwekiva society lwaki basekiganda batumya kateni okuva Uganda n'abannakiganda bazitumya kiro ezo ozimanyi gwe likyangu kateni z'otumya kiro mekakikeesajja ne kateni nze badde mmanya ate ziva eno ne zigenda e Uganda nsanganga maama ayagala ziri eza mirembe bedishits n'olukoba n'atwala n'apima kawuzi n'agamba kati wano mita bweziti munsalire kwanta muteriyo gwe musiru gwe tekyokozesa na kateni kati tukozesa kateni za gundi n'onyiga remote nezizaawo oba obutimba lwaki ogula kateni e Uganda wamba mwana muwala bbaawo mu nsonda ogyogeddeko Biden nange ntiro giraba n'otunulira Kabwa Kaganda ali Bulaaya alina omukeeka kati omukeeka ogenda gutulirako wa naku n'akawempe n'ayambala Rich lineti abadde akyatubuulira oli eyajja Kabwa Kaganda e Uganda munnanga amugjeyo amuleka ewaka ebintu biyiseemu amulekako ewaka kati ng'ayagala integratinga dde asome ku lulimi afune ku mulimu kati lumu aba yeekwata vidiyo mujjukulu wa Juma nkulamusizaako nkwagala nnyo mwamusada munnange ng'akola ki ng'amugamba hani nka ku simu yo neekutte vidiyo neekwatako vidiyo nkuddize kumba omusajja asiiba ku kitimba n'abakazi b'eranda ni bino ebikazi ebikadde ebyeyambula ne bimulaga mu maaso okitegeera omukazi agenda otunulira vidiyo nga bbaawe byasibamu akomawo amusaba akaboozi omusajja amugamba mba nkooye n'amubuuza nkuleka waka oba okooye eki mwati mami mba nina okukola emirimu biki tamuwa kantu lweki baagobembwa ku bukya eri Uganda wabula eyo eba erina kudda Uganda naye nsaasira abakazi bikazi mwe naddalamu ebikazi ebyerandani oba ebikazi eby'omu Germany awo mu Europe mulina amagezi oba temutegeera okwata otya Kabwa Kaganda kosanze Uganda ku street wali ku bukya n'okatikka n'okatwala e Bulaaya mbwokatutte mbwokawasiza mukati omanyi nti n'ennaku zino ne Kabwa Kaganda baloga abasajja ennaku zino ennaku baloga abakazi tetukyalina budde tukola nnyo abasajja bano babalogera ddala n'amanya w'e Bulaaya munnanga ogenda olaba ng'omukazi azontowala yali alimu amagezi n'omugamba naye gwe nze ntunulira ebikazi ne ŋŋamba ddala bino ebikazi byali abbi nga bikula oba byayonka gundi ŋŋamiya ojja otya Kabwa Kaganda e Uganda Kabwa Kaganda asaana kufa bufina kumuwa dayizoni afe nsobo n'omujja Uganda mbw'omugulira tiketi omuleeta e Germany omuleeta e Bungereza muli basiru nze ngambye ennaku kasolo kyako ke bakubika ke batakubikangako n'osiwala ekintu ekirala Lineti gwe ekintu ekirala kyenjagala okubuuza Lineti lwabbula lwa kasolo lwabbula lwa Basekiganda oba kiki ekintu kino sikitegeera lwaki Sekiganda abeera n'omukazi omuddugavu n'amugamba mbu oli omuzungu ali ewaka simwagala bakikola batya Rich waliwo n'ebisajja bino ebisajja by'e Boston ebisajja by'e Boston bijja Uganda ne bikwana obuwala ne bibugamba nze eri mu America ndi mufumbo lwa mpapula anti mpapula naye kati gwe njagala n'akawala akali e Uganda ne kakomba ennyo nga bwekaginiikiriza ebinnya nafuna omusama mu bantu babiri omuntu ono
asooka nayagalo kati lwiki kino kankikugambe tudde mazima nga tetulimba abakazi abaddugavu tuwooma newe muligenda emaka nemagalibi abakazi abaddugavu tuli bulala naye kati kino kyozifuna muzungu aba ayina kyayisaawo okitegeera aba ayina ye kiragiriro ekigenderera nti ono kale abeera naye anti jjukira lwiki n'embeera z'omuzungu lwiki ozimanyi fulumya embwa fulumya akasasiro olidde bupindapiza nagamba leero kani katunywewo kizi ne wayini twebake omusajja omunayuganda aba ayagala mmere kawunga kati balinga bamunywesa wayini ne kizi ate bambi ne nafulumya akabwa ekiro kyokka ali ku wayini na kizi genda agula ekindaazi kaadi zino eza banka ziraga nti yaguze pizza gy'atalidde naye kati obulamu wali buba bwakubegerwako naye ajja kutuuka ene wa Nakiganda tugeze Nakiganda ayina ewuwe beesanze ng'olwo eri akasekisi kale akafuna naye sike kamala eno Nakiganda sekisi amumuwa ejjali busiikira ali bwereere ettooke bamwawulidde sowaani 2 Richard Diary gye bakufulumisa embwa anti ekyo nkitegedde naye lwaki Nakiganda akkiriza kimanyi omusajja alina omukazi omulala omuzungu nange era bamanyi nti olierera ye yasigala ayagala kubanga kikasolo kati kankugambe lwiki kino kankikugambe abakazi abali e Bulaaya tukola tuyina ssente zaffe tetwagala nnyo we don't want much okitegeera kati wafunayo bino ng'akola abamu abeekolerera abali focused abalina like bye bakola responsibilities biki kati kana akasolo kabanga supplement mukwano kubanga tumanyi n'okugula John owa Bulaka ku dduuka ne kiggwa oba nfuna seesulise ntudde nteredde kati oli John tuyinayo Pade nyinza okwegomba lwiki ekyo ne ngenda mu dduuka ne ngula lwiki wange asula wali kati okitegeera abagula we bali awo abalina nakutidde sisobola bagula siva ku musuwa nze ndeka maama nze nakowa infection kati afunayo munongo omwe ate gonobeera kwabo nine tinjagala kuwa bulamu kati olaba kizeyo ku kiki kyeyatandikiddeko nti bw'oba osanze ng'osanze Nakiganda bw'oba kati nga ggwe nti yakolamu teyeegwira nnyo just kyaliko kyalaavu awo oba oke naye bw'obanga osanze oli Nakiganda luki ge yabadde ayogerako alina omuzungu asinda oyo yeekotoggera oyo gwe gamba oyo atuula n'abeera ku muzungu ate ow'omuzungu tegeera ow'omuzungu muzibu naye omuzungu alinza okunywesa wayini abazungu banywesa wayini ne kizi lwiki kizi w'embuzi ne mwebaka nejje fumbe oli ku dayate era nyina kikyali kyange ekyo kyalinga kigezi kati nga kyo tekitegana era ino mugundi oli ku dayate ekyokka oyina okukalakatira kujja fumbe gosaaga kofi wancha kubata wamanyira okukwata essowaani eriko ettooke omummonde ne muwogo eno Nakiganda akufumbira nagweyera akawunga nakugamba dadi bolas share n'agikuwa entamu yonna n'osabula akawunga nga toyinaako yadde kubanga ki okuse naye Richard ne mulya pizza ne mwebaka ne busipinaki kwereka n'okuleka kati watuuka ene wa Nakiganda agisabirawo nga teyeesise namu kuba wali aba yayitawo oluusi lwa mpapula mbeera yansi bambi talina wakulaga empewo emufuuye bamugobya eri gy'otegedde naye Linet waliwo ne bakabwaka Ghana nze bemmanyi ab'e Boston nga balina abakazi mu America nga bannakiganda naye ne bajja Uganda ne bafuna obuwala ne babupangisiza apartment ne babugamba nze kiri ekikazi kye nnina just lwa mpapula kyantamatamadda nakutwale nga nkikugamba teri musama atayenda n'ekyo lukyakimanyi lwiki wewagenda Uganda tewafunayo yogeza nti nze ndi singo lwiki ali singo si mufumbo Nakiganda agendako n'atalya era ava wano nga yatandise dde okuyiiya okitegeera ava wano nga yatandise dde okuyiiya bebo boolaba nga holiday weddeko n'akuba siiki n'ajja extendinga wiiki aba akyayina eri gy'atereza agifiirako ate bannamu ab'e Uganda kambabuulire abasajja bano oluusi baba babeeyambulira mu kubanga bagamba wowe baka n'omusajja ndekera naawe nkulekere bebo bootuka toddamu muwuliza sobola aba basiba embuto n'amugamba wandekedde olubuto lwo lwaki naye yafuniremu awo okitegeera so teri Ssekiganda nakwadda Uganda n'atazina tebakulya koyini ne waaba sayinti kale akwatirirako nakuba finga
Ndoza bane banakiganda abe Boston mulidde. Olaba ne mwana ageze mukazi we. Kala mugamba tugenze mu kyalo naye nagisulamu. Ate abakazi bwe baddayo. Abakazi ngo bamenye emitima leero. Abachi amagamba mazima ajja mugamba tugenda mu kyalo ne basenga naki sigala wano n'abantu banakiganda be Boston mulidde n'abeeranda ne Croydon yawo ndoza mulidde message ya mu Croydon Kwa Mr. Green gwe mukoze ebikolobero bingi ku baana b'abantu era omukazi omulekawo nga mwazze ku holiday ali wasenga we namugamba kangende ndabeko kujjajja wange wegundi tulime ku malaalo aba yagenze kusula mu apartment era akasabule okitegeera era wadda ng'olaba byakitegeera omanya yasabudde nze mbabuulire kati okusinziza ku research yo lineti naawe basajja ati basekiganda kyabasaasinza obwenzi mu diaspora ebisajja by'e London abasajja b'e London ne Boston ne Netherlands za Amsterdam awo akasolo kayita refugee right mu west mu nodi ekiri ewamu awo liki mama eri cross generation mu bitundu bya kyama lineti abasajja b'e Boston obamanyi batunulanga enkofu naye bannange benze naku gokimanyi mbu banakiganda be Boston ne obufumbo babuvaako balaba bulabe tewaliwo batayenda n'oyimirira kati ku buli station ezennene Richi genda oyimirire Utrecht okwatira abantu video buli buna Uganda omukazi w'omusajja gosanga ne bakapaka amazima gakatonda 100% ava mu bwenzi oba agenda ate kati bayiga weekend bajjeno mu beebyalo endoveni awo ne kikwata biki okitegeera kati ekawungezi train zijjula abantu baba baddakazi olokayola eyodde yasuzi yagenda ku Friday evening olwama lokola ajja ku Sunday kuba nkyalina okukola okitegeera n'amanya nti kati ono we alukuma akasolo nkamazi abaana mbalabye nzira egundi bwe batyo cross generation mu bitundu bya kyama oyinza n'okuba ne bawo nga ne neighbor gwayagala ate muno n'oyingira mu nyumba ya neighbor mukwano olaba bwana kweremerako bwefaanana ennyindo obwana buzannya bwekaabira kuba omusaayi gwe gumu tebanyongera obwana bwe nalaba nga si bwa Uganda naye ng'obwana bufaanana ng'omanya taata yajjina ebbali gwe bireka nobireka olaba obwana ti jjukira luki wano woozaala oli single mother woba toli mukujjukujju gamba bannange nayina oba kojja wange yafa omwana wange muwe erinnya bwerisi omwana we bajja mutuuma naku Ronald kabe mulenza abaku idea okitegeera kati onojjawo erinnya erigamba nti noba ye muhanji oba nfuna kati gwe munnange olaba kaana kwesimisiza ku kaana kakaaba beeremeddemu kumbe kali ka musajja mumala genda Uganda ng'agamba bannaye tutwalire maama wange abaana obalabeko ng'akafaananyi k'omwana azannya n'omwana wo kali waabwe wa musajja mu ddiiro anti mbu be banabazi booweweera ng'okkakanira musa kya Yesu bannange abapya abakazi abapya mwegendereze nnyo abaakafuna visa Linet abaakafuna visa babe ku magezi nze mbagamba era bajja ne mbagamba nti na wano siriimu waali ye Rich era toddamu wano siriimu waali Rich mukebere abaana wano siriimu waali either waba tebamuleese omusangamu siriimu wano waali ebyo bye mugamba musimanya bba wange ate obusajja bwano tebwambala kondomu akasajja kakwekalizaamu katiike kondomu obusajja bw'omu Europe obumu bugamba mbu bw'obusooka ne bumira simanyi oba kuleepo nedda wamma Rich wano siriimu waali bave ku bino bagamba mbu simanyi ogenda bakebere bakukube empiso simanyi eziyiza tosiiga already era osigala olina akawuka ako mwe abasajja b'ebbaluma mulekeraawo okuzina abaana babandi ku matooke ne layika kino nkiyisaawo ne layika wa Euro 10 nakala katanga asima golodi mulekeraawo babandoopedde era bwe banne bane tukyogereko kino ekintu nosanga Kabwa Kaganda eyakuusiira yenna akalaatidde ku Bulaaya n'awulira omupya n'adduka emisinde ku airport n'ayoolayo omupya n'amugamba ngenda kuwa empapula bannange bikome mulekerawo Kabwa Kaganda mwefuga abaana babandi bajja bali bambi balina ekyalo bamanyi bagenda kufuna empapula bagenda gaggawalira ku Bulaaya
ebisajjasajja ebyo kwegamba ebyakumusire edda ku Bulaaya yazza ku live yange nangamba Lineti naleeta omuwala nanzirukako wano mu Amsterdam ne mugamba yalyoka nadduka omuwala yamuddukako genda mukoze namuteeka mu tiketi namusanga kuno ne tunyumya ku TikTok nange nendaba nga like ansikiriza naye nze nabagamba Lineti nze nabagamba Kabaka Ganda alindeeta e Bulaaya Kabaka Ganda alikola ensobi nandeeta e Bulaaya ngenda kutulugunya paka nkuze ne Uganda making sure bakudeportinga nako Kabaka Ganda era wabayirangayo Kabaka Ganda ali mbusi manyo ndeeta e Bulaaya oli kinnyonnyoka kati abadde planning okuleeta omukazi oba omusajja mumuwa magezi ki toleeta bagenda kuleka ku sikipo n'ebimuli byo bagambye mu Kabaka Ganda mugezanga oleeta nnaku Bulaaya I will make your living your life miserable. Nkugobe mu nyumba gye wandeetamu ngende ku immigration nkulope making sure nti bakudeportinga. Nze wama baana mwe kambagambe kino. Genda mu baleeta abakazi. Tuyina we tusula genda weweeyo beera gy'osula. Woba owulira oyagala emirimu egy'okukola inbox ninkuwe app ogizeemu okola emirimu nkubuulira ekyokukola toleka your life to be taken for granted future y'okugyonoona beerayo concentrating n'ekirala abagenda mu bibiina obbawa ebipapula ebyo bye babagamba mbuno simanyi okuwa ekipapula okusayiningira abo abasajja babeebakako genda mu bibiina by'abazungu togenda mu bibiina by'abaddugavu bagenda kugamba ebbaluwa eyo kuli commendinga ku interview se basooka bakalakata luki kino nze nina byenjogera siwaayiriza kuba nze babiŋŋamba ate beemanyi so togenda mu kibiina ky'abaddugavu genda mu kibiina ky'abazungu abazungu tebena kye bagenda kukola tebagenda kwebakako bajja kuwa ebbaluwa eyo bulungi ogitwale ku interview socializing n'abantu boolaba nga bali open tosocializing na muntu agamba ate okuwa ebbaluwa jangu enkya ssaawa 5 nkugamba ew'okunsanga oyo aba agenda kukozesa okitegeera respect your bodies bawala mmwe kamba buulire wano ogenda tuuka okufuna empapula ng'oli mulwadde zigenda kugasa ki okitegeera ogambe bakalakatira ku data wa Laika ng'abe Uganda euro 10 n'amatooke ga euro 10 nakugamba oliwa ngenda kusanga namwe boga abatwala abaana baffe for advantage ne mukalakati abaana baffe mubafumbisa egusi mubakola ki mulekeraawo boga enaku zino kati babafumbisa n'egusi egusi ne bafumba anti oga yafumba namuletera this is egusi my sister try okitegeera ogenda kutomera ddala ssente echi boga tebakyagabira ddala oga akalakata kati jukira bannakiganda baba baluddo bakalakata oga nakalakata asooka nakufumbira egusi n'akawunga n'olya n'okutta n'alyoka kalakata ekiro kiramba bannaye wama baana mutasana kwambala mpale okkiriza musajja kumanyiira genda eri gy'ogenda ojja kufuna omukisa gwo ffenna tubeerayo ne tugumiikiriza ate empapula empe za buyinike genda ofune empapula zo ziba zizo teri agenda zikuggyako woba olina abaana ojja kuleeta abaana bo ensi ekuyuzizza ensi ekkubye kyokka era n'oddamu biri ebyokubiri era byoddamu era n'ofuna olubuto eggwoddamu mistakes zo gwe lwaki toyigira mu byokoze n'ogamba mu kino kye nakola sikiddamu teekako obulamu bwo disgundi obuteekeko boundary ogambe okuva we nazaala egundi enkudi mugiteekeko caveat sigenda kuddamu kufuna musajja paka nga nterezezza obulamu bwange oba paka nga nfunya njamu kamba buulire munolooza biwulira binnakiganda ananze gunnakiganda gwe ogwajja ettaki ne gujja ettaki gwava e Uganda Kabaka Ganda aguzaddemu agusudde mu ddwaliro olubuto oluvuddemu nabaana ali agenda nakuukamu guzze Bulaaya gutuuse Bulaaya gwaddera Kabaka Ganda ne tugaana ebannaye gw'otegeera bulungi temunjagaliza Kabaka Ganda aguzinyira mu bed space gufunye olubuto Kabaka Ganda agutisa agambye eddayo zaalire Uganda kati guli e Uganda gukomba binnyo Kabaka Ganda yafuna abalala e Bulaaya baali nabo bane tebawulira ne obagamba tebiwulira banne ebireke babizine naddala ebipya bireke nze kamba buulire omwana abayo ku magezi gwe nga mukyala Robert family wabagambye be patient bana empapula zo zinyuma nga bakugambye oluba lutalo olwana naye gumo ojja zifuna buli w'onoolowooza gy'ovudde ojja kweyongera mu maaso wano likyasiba abanyumiza gye nvuddewe naye mmwe muddawo ne mulowooza nti mwe buli kimu bagenda kibawera ku busolo kanzi nampeeyo ebibiri ebyo ebibiri osobola obbikola
Gendo bikole abamu rich baba bana banafunga tebaagala kukola babba balowooza nti sente bagenda zifunira mu bitundu bya kyama muva mulaba abo boyogeddeko abatagala kubeera mu kampu bavaayo ne bagenda naye bakakubasambi bomupiira okitegeera atuuka n'atuuka ku basambi b'omupiira bonna wano Uganda ddenga yeesimisa amannyo kumbe bonna baamuyitamu okitegeera bakanyamugamba gwe kase nze Teddy teyangamba ye Rusiya gamba nobina nga nawe obulamu buli confused nawulira mupati emuleme naddukawo n'agamba nze Abannayuganda bantama Abannayuganda